kati omwana yafiiridde mu bbaala gye yafunidde obuzibu naye twekwase nnyo Katonda okumanya nti okufa kukusanga ewantu wonna kakati abakubanga afiiridde mu nju waabwe twandikutte bazadde okufa we kwamusanze awo wennyini wolaba kwamusanze okufa tebateesa nako malayika eno n'emyoyo bwe beegunona tegamba nti ali mu kaabuyonjo nti ali mu disiko nti avuga mmotoka wonna wosiŋŋaaniddwa era banagenda okumala postmortem okuvaayo ng'ebbala teyina musango ng'okufa kw'ennaku zaadde zituuse n'ennaku z'omwezi n'obutikitiki nga bwewo kale tuleke kubeera nnyo kuteeka muntu waafiiridde nti omuntu afiiridde wabitekisi mukwate mu bwangu gye n'ebigambo ebingi by'oyinza omwogererawo naye tugumiikirizengamu okufa kusanga omuntu ewantu wonna tukoze kyokubanga tutaasa abaana baffe okubeera mu bintu bwebityo mukama atuyambe buyambe naye engeri eddiini gyekendedde mu bantu omanyi omwana bw'obanga okuza omwana akubiriza bazadde bannange bona sinenya bali bafiiriddwa ffenna abaana batulemerera naye abaana eddiini kibeere ekintu ekisooka nga tonnagenda ku kyampisa eddiini kitegeeza mpisa eso eddiini yonna gy'omukulizaamu eddiini etegeeza mpisa bintu bingi omuntu byaleka olw'enzikiriza n'agamba ndi mulokole ndi musiraamu ndi mukatoliki ndi protestant sijja kukola ki sijja kugendayo okusaasira kwange kugenda eri muto wange junior nti kibi okufuna akabenje naye ate kirungi kibi okufuna akabenje ne kirungi nti akakulike yakawonya statement no obadde okubisiza abamu bafiiramu ne kyobanga wavuddeyo ng'oli mulamu nga n'amagulu gosobola okutambula ate ekyo kirungi akyebalize Katonda Mukama naye kyensinga okukyogerako ekintu kya muto wange junior nti bwe tuba twogera nga tufunye obuzindaalo buno twewale nnyo okulumya abantu abafunye obuzibu ndowooza naye alaba baga nti yabadde ndowooza wali mu kabadinga akali akabobu waini bwobanga olabye omuntu nga bagamba nti bali stand abantu wenda part 1 kakati twewalenga nnyo omuntu ng'afunye obuzibu okubalaata enjagwa obufuna nze sibalaatira mu muntu afunye buzibu nze nembalaata bubalaasi obudde bwonna naawe wekituukamu ne bagamba nti ate oyo afiirwa abaawo tebafa kakati ate nekikuluma kati junior yasinga okuwa muto wange oyo muwanzi wa bigambo ate tafaayo oba kifulumye kitya oba kifaananyi kitya ye kyayagala kyakubawo naye akimanye nti kati okuva muzeeyiwe yafa ffe twafiirwa dda obeera okuze kati gwobeera ostandize mu bigere ebyo gwe kinoomu buli ekikutomera kikutomeranga tekuliiko ataayizaako kati obudde buno alina okumanya nti taata yafa nze ndiwo naye yeewale nnyo ebigambo ebirumya obulamu bw'abaala era naye kati ndowooza kirungi ali ku intaneti abiraba bwe bitambula ate nga kabadde kasaamusaamu olwo bw'olifuna ekinene ekisinga kaawo tolifune nze manyi nti yafunyemu okuyiga Katonda yamuwadde second chance teyafunye obuvune bw'amaanyi teyamenyese teyafudde naye yeetereza bwetereza amanye nti abantu bafuna obuzibu tebabalaata balaasi oba omwagala oba tomwagala teekayo okusaasirako akati nze sisobola kusaasira omuvubuka oyo gwe bayita junior ekigambo ekituufu kitaawe omugezi Tamale Mirundi Mukama mu ekimuli eky'emirembe abantu baagumiikiriza buli kyabusiru kyonna kyeyakola ku nsi Tamale Mirundi omugenzi kitaawe bwe nasooka okulabirako mu nsi nti omuntu asobola okuvuma Ssaabasajja Kabaka n'otambula yaggulawo y'omu nalabako omugenzi Tamale Mirundi nali mugobereranga nnyo ng'akyali ku leediyo y'obujjajja era yaliko darling era simanyiyo omuntu yalina bigambo simanyiyo yali omu ku bantu abasinga obugezi n'amawulire n'atandika bulungi nnyo naye bwe yakyuka nadda ku saidi ya gavumenti amagezi ge gonna ge yalina gonna tetwaddamu kugalaba n'amaliriza ng'afiiridde mu buswavu nali omu ku baweereza jene essimu ng'ali Zambia nga yeetaga ssente n'empeereza jene email nembagamba omwami ono banaafa nga temumuyambye kijja kubeera kibi nnyo era mu bwangu ddala n'aweereza ssente yazibana bebekulu naye yali emiriya mpane bajji yalimu ye bajji yankubira essimu n'anteeka ku nempule nga kinkutteko Tamale Mirundi okufa ng'enkoko omugenzi Tamale Mirundi yakola ebibi bingi yafa eggwanga limwava erya Buganda nga bamunyiigidde ekimanyi Abaganda basonyiwa ne tebeerabira kuba yatyobula Obuganda talina kigwataavuma engeri yali omugenzi tetwandikati omugenzi oyo abantu bakkiriza akola ebyakola era yafa bamuvuddeko naye omwana we Tamale Mirundi Junior bayinza obutamukkiriza kuyinaayina nga kitaawe bwe yayinaayina abantu nno bayinza obutakuwawaabira ku poliisi wadde mu kkooti omu n'agenda n'akuwawaabira ewa Katonda we
akkiririza mu ddiini y'ekisiraamu n'akulondera edduwa mulala n'akugendera mu ssabo ate weewunye essente eziroga ozimanyi ziba siringi 1500 sirogangako oli akwata siringi 1500 n'alyoka kuteekako ekikolimo oba ekisiraani n'obonaabona nakyo kya buwumbi n'ogende Kenya n'ogende China wejjanjabe oba omuntu okwogera obwogezi titamale emirundi angambye bwati n'olulimi luloga ekigambo kale tekirina ddagala okujjako yakyogedde nga yakijjeewo kakati omusajja omuvubuka oyo gwe bayita Tamale avumye abantu ku nsi kuno era essaawa zino n'abaafiira wano tayinza kugera kuteebereza ani abamusse nga bw'olaba omugezi Ichuli tosobola kubeerawo mu nsi nga buli muntu wamuvuma omuntu asobola obutakuwawaabira ku poliisi n'abaako gyakuwawaabira n'akukulimira kakati ekyo kyatuuse ku Junior waliwo ebintu ebituukawo nga byali birina okutuukawo kati ngaffe abakkiriza nti ddogo gye riri ne waliyo omuntu akusindikira ekikolimu n'akusindikira ekisiraani ebimu ku byatuuse ku Junior gakyali mabaga bateekwe mu mitima akyasobola okufuna ebisinga ebyo bikolimu ekyali ntandikwa kitufa amanyo yabongose nga bonafuna naye mwami Abex kyakugamba waliyo obukyayi obutakendeera nze kyendowooza ku mutwa nze kyenva musaasidde nti emyaka gikyali mimpi naye yeetereeze aleke kutwala gundi ya taata we nga gye yatambuliramu omuntu bamukoppako birungi taata we amukoppeko birungi ate mwami mirundi embeera oti yagitandikiramu myaka Junior gyalimu emyaka Junior gyalimu Tamale mirundi yali entambuza ennungi yamala kwekyawa nga akuze naye onaabitandise bukyali kitasobola tosobola kumalako wano kyesinga okumanya mu Wakiso ne Kampala abantu basinga kulonda opposition mu bintu by'obululu n'ekibiina kya UPC kiriko opposition si kiri mwami Abex UPC eri mu nsonga ngamba okuva emabega naye walabye kataddeko ekibatu nga yajjiddeko kadi ya UPC kitegeeza omuntu oli kye yakola mu Buganda tebali kyerabira emyaka gyonna kakati omwana oyo mirundi butereze entambuza y'ebintu aleke kukoppa taata we asobanga akola ebintu bingi nga mutamiivu nga munyiwanjaga nga muki naye tokoppa ebyo mugjeeko ebirungi byokka Mathias Walukagga nomala owulira nze olimbayo nasooka okuwulira baali balayita muzadde tagulwa naluwulira mu kyalo eyo nga tukuba ebidongo mu kyalo eyo nga tutamba nenga omusajja nga tukyali baana bato ofuna bulungi omanyi nze Sarah Kulimba omusajja gwe bayita Mathias Walukagga Mukama yamutonda bulungi akula bulungi nnyo naye nga nkulayirira Mathias Walukagga ayingira enkaaga naye nze simanyi myaka bayimbi kigyabakola nze gwolaba naliko ekateera nempangisa Mathias Walukagga generator mwalimu akawala ako so kalina nga akabina kanene nnyo kayimbako ne mabirizi kafa akawala bakayitangani ng'ali mabega wa edda bayinanga zikateni saike ng'akutte ekita exercise book nali mbapangisiza ka generator mu nnyenda awo Mathias Walukagga yajja n'ayimba ebigambo asibuulirangako era namugamba ebigambo bino ndi ogenda kubeera muyimbi wakabina kimugamba ekateera naye nga mukulu muzibu amazima ga Katonda nze abantu abatafaanana myaka kamba kugambe ba artist abatafaanana myaka gyabwe Mukama yabatonda bulungi ate nzisimanyi benvone negana emyaka abayimbi mu kwegana emyaka gyabakola ki asooka bamuyita Mathias Walukagga omulala kazibe kaposa akulimba sagala kulimba simanyi myaka gye naye ng'emyaka agirina okutali musango omulala bamuyita Geoffrey Lutaya omulala bamuyita Aruna Mubiru anti Aruna Mubiru lwalijjako enkofiira lulabe emyaka gy'emituufu ekyo nakyo sikiri kakati mbadde nkugamba Mathias Walukagga obukugu bwe bulabikira mu kuwandiika muzadde tagulwa bakoowu amanya ga Kabaka abeera mu ssufu naye baatuuka okwogera kakati mwami Walukagga yakwatibwa ne mwami Kayemba yakwatibwa ne Honorable Yordamani yakwatibwa kakati mwami Abe kyotayinza kujjawo olwokuba olunaku olwonna abantu walabanga bali mu kuswanyula miggo si bwe kiri nga tuli nga birina live nga mawulire gakyaliyo nga tebannagakomako kugakuba ku nsoloboto na kugakuba miggo nago tolina bwejjawo nti abantu tebakubibwa kukyalabikwayo kuba buli yali ayitayo nga bakola ki ng'akubibwa ewantu wonna ewali ensasaga efaanana bwetyo ate tulina bwogamba nti tebakubwa kuba singa wali tetulabyewo bakubwa ng'abamawulire
ngaba kitwandike nti yine balonze mu bano kati government entwala gyetwalamu abantu oli ne bwaba akola kabani wasika akoze tokyalina bokijja ku bantu nti tebakuba abantu oba teyakubiddwa naddala mu dduloni nga bakutaddemu olaba akuba be balekawo ne baleka ababalemazza atole yayingizibwa munda ate bwogamba ekyobubadi sikiri ku NUP yokka gwe mwami bbala mu mukwano gwo ddala emiggo zaali radio kolo eriyo gweze walenge kakati ati gogenti abe NUP bwakyenjawala okugamba betuba twogera bbala mu mutwe wange funa bulungi natandika naye nga atunda mwenge mu bivulo byange naye bulijjo tutenda enanga twali tutenda enanga okwogera kubanga gogambe sibuusabuusa kyakukuba era benkyogera mba nfuuse ekigambo onale bunambozi kyagamba bbalamu kyalabise nnyo ku burundi tuli abalamu tukyogera ekigambo kye bagamba muto wange bbalamu ku TVM NBS ekigambo kituufu amazima ga Katonda sigenda kukyogera saagala kukyogera nti kyali useful sijja kukyogera naye nkugamba amakulu gaakyo gaviridde jjo ng'ali ku Senyuka TV